Ekikangabwa mama azilise oluvannyuma lw'okumutuusako emirambo gya batabani be abafiiridde mu kaseera ke kamu. Nkwanirizaako kufifije the news anko omwagala omulungi ampuliriza nkwebazaako gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Yes, kabakadde kamawulire gaffe era nga tutandikidde mu ggwanga erya Kenya abooluganda babiri abagenze okukola bwe batasobodde kudda waka nga balamu era nga bano babakomezzaawo nga bali mu keesi. Kino nno kireetedde maama waabwe okuzirika emirundi n'emirundi wabula ng'ate kibaviiriddeko okufa tekinaba kubanga kitegeerekeka era nga kigambibwa nti poliisi egenda mu maaso okuba ng'ate ekola okunoonyereza ku kufa kwabwe. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana Nollywood yagenda maaso okuba ng'ate efiirwa omuzannyi wa sinema Nakinku eyali amanyiddwa nga Stanley Okolo era ng'ono yali yeetaba nnyo mu firimu eza Katemba. Atamutegeera w'olabira ekifaananyi kino nsuubira oba bamutegedde dda kubanga abadde alabikira nnyo mu memes ez'enjawulo. Yes, ekifaananyi kino babadde bakikozesa ne bawandiikangako obugambo obusesa obw'enjawulo. Yafudde nga alina egy'obukulu 23 era nga kigambibwa nti oyo yattiddwa butwa. Okusinziira ku ba family members be bagamba nti kyabadde kyangu nnyo omuntu ono okuttibwa nga bayita mu byokulya olw'ensonga nti abadde ayagala nnyo okulya oba abadde yettanira nnyo okulya nga taweebwa kyakulya n'agaana. Era ng'okusinziira ku nteebereza yaabwe bagamba nti ku seeti gye yabadde agenza okuba ng'ate akolera gye yasembye okuba ng'ate alya ebyokulya ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Okudda ku mukyala amanyiddwa nga Lilian Mbabazi bw'atyo naye yeegatiddwako omukulu amanyiddwa nga Bishop Arnold Muwonge bwe batyo ne bagenda maaso okuba ng'ate munange baddiza ku bantu baabwe oba nga babawa ebyokulya yes eby'enjawulo nga bw'obirengera awo. Jjukira nti omuggalo guno gwe tuvuddemu waliwo nga badde bagenda maaso okuba nga bata abantu eb'enjawulo batandika okuba nga bakola abantu bangi nnyo kosebwa era ng'essaawa eno abantu bangi nnyo abali mu position ey'okuba nti tebasobola kwetuusaako kyakulya olw'ensonga nti ssente zabagwako capital yabagwako naye nga abakola obugabi mwebali nnyo mwebalire ddala omutima omulungi. So ng'ate okudda ku pulezidenti w'aba gospel artist omukulu amanyiddwa nga Dennis Lanek yes ono twamulengerako awo gye buvuddeko ng'agenda maaso okuba nga ate yeekalakasa ng'agamba nti ayagala ku miitingi omukulu amanyiddwa nga Geosteady Musale naye abeere ng'ate munange yeefunira ku nsimbi ez'abayimbi era nga yakola Katemba muyitirivu nnyo nnyini okukamala era nga Katemba ono yamukola oluvannyuma lw'abayimbi abawerako ddala okuba nti bagenda mu maaso ne bamiitinga omukulu ono n'abeera nga abawa ku ssente era nga wenjogera olunaku olw'eggulo bw'atyo okusaba kwe kwakkiriziddwa era nga yaweereddwa certificate of attendance. Atamujjukira bulungi nnyo ku katambi ke yagenda mu maaso okuba nga akolerako Katemba bwe kati bwe kali. Kama nti Geosteady Musale ogenda kuvaayo osisinkane abayimbi abagosipo yitalaneke ramata shantayara bababa yangere bobobobo bulu yankayara baba shantara basa Geosteady Musale makoshita yara baba laneke president mokoshetere bebebebe tugenda kusisinkana mulinye ya Yesu inze siri mulamu Munjogere nyangu Mungu ayanukudde essala ze songa ate okudda ku saidi ey'omukulu amanyiddwa nga Pr Bugembe yes agali mu nkubo gagamba nti essaawa yonna agenda kubanga ate ayanjulwa era nga akitegerekeseko nti omwagalwa we yamanyiddwa nga Friday era nga awangalira mu ggwanga erya Canada wabula nga batagambye nti emikolo gya kubaawo mu mwezi ogw'ekkumi guyite ogw'Okitoba omwaka guno era nga famire zombi zakwataganye dda ne bagenda maaso kubanga bateesa ku nsonga z'emikolo gino ne bategeeza nti n'embaga eteekebwa okubaawo omwaka ogujja nga gutandika. Jjukira nti Pr Bugembe yagenda maaso okuba nga ate celebrating amazaalibwa ge ag'okuweza emyaka 37 egy'obukulu yes era nga baserebu bangi nnyo abagenda maaso okuba nga ate babeerawo ku lunaku olwo wabula ng'ono ye musumba asanze okusoomozebwa okw'amaanyi ddala okuba nti aluddewo okuba nga awasa ba social media in-laws lunaku babadde nga bamujjukiza okuwasa katwongera okuba nga tetumuteeka mu ssaala buli kimu kitambule bulungi okusinziira ku lugambo lwetufuna esaidi eno. Okudda ku father omwagalwa w'abangi amanyiddwa nga Father Chibi yes naye yavuddeyo n'agenda maaso okubaako obugambo bwalekera abawala oba abakyala abakyali singo abatanaba kubanga abafumbirwa n'abategeeza nti waliwo eŋŋombe egamba nti waaka mwe kyemugamba nti omuntu oyo alina waaka n'abannyonnyola n'abagamba nti mulina okuba nga mulonda n'obwegendereza abasinga obungi mulowooza nti waaka alimu egyo emibiri egy'okuba nti omusajja alina 6 packs omusajja amalako mu buliri naye munnange wobeera n'endowooza bw'etyo ojja kuba
okubanga ate munange otomedde omuntu alina waaka ye muntu oyo alina ideas ezisobola okuzimba ezisobola okuyimirizaawo famire ng'omusajja n'abeera ng'ate asobola okulabirira mukyala we wamu n'abaana be era bw'atyo n'abategeeza nti bambi mugende mu maaso okubanga musalawo okulonda kwammwe okulungi nga temusinziira ku mibiri gy'abantu wabula nga musinziira ku busobozi bwabwe basobola okubanga ate babakoleranga abaami bammwe by'ebigambo by'omukulu oyo wabula nga ate tebyawukana nnyo n'ebyomukulu amanyiddwa nga Pr Bugembe binagenda mu maaso okubanga ate nkutuusako recently. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 43 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 ye Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Wabula ate nange era ntwala omukisa guno okubategeeza nti si buli akola akanyama nti munange tafaayo eri famire ye oba tali responsible nedda ate si buli amalako mu buliri nti oba bikwasaganya bulungi nnyo nti era still tafaayo wabula omuli emmamba abeera omu nakola ki n'avumaganya ekika kyonna mulimu abo ng'alina 6 packs era nga ne mu buliri amalako bulungi era nga munange famire ye agirabirira guba mutima gwa muntu ebiseera ebisinga okudda ku mukyala amanyiddwa nga Doreen Nasasira owa KFM yasingira akola ku kimanyiddwa nga Kezona omukyala ono ng'ali wamu n'omukyala amanyiddwa nga Bena Baby babadde ne show emanyiddwa nga Sit Down Relationship Tips nga bakyaziza omukulu amanyiddwa nga Dr. Asimwe bagenze maaso okubanga ate boogera ku nsonga y'okukola emirimu gyewakana ddala omukyala ng'oli mu biseera bye eby'eddembe ng'oli bute omukyala ono n'atukakasa bulungi nti ye ebibya bikakalabya nga ali bute n'ategeeza nti ekintu ekyo kiba kirungi nnyo nnyini ddala era nga Dr. Asimwe yagenze maaso okubanga ate amusemba ku nsonga eyo n'ategeeza nti abakyala singa ofunamu ka gap ng'oli waka ng'oli wekka osobola okukola emirimu gyo gyonna kwoza kulongosa nnyumba kufumba ng'oli bute kubanga kiba kiyamba ebitundu bye byekyamu okuyingiza ku mpewo n'agamba nti oba tosobodde kubanga obeera bute ng'owulira otya genda mu maaso bere nga te oteekako engoye eziri light naye nga akabikka omulalu tolina kubanga ateko okambala leka ebitundu ebyo bibeere nga bissa munange bibeere nga biyingiza ku mukko guli fresh embeera bwekyo bwefaananye esaidi eyo. Amawulire gaffe tugenda gawunzika ne story y'omukulu amanyiddwa nga George Kigozi era nga Nelia Hassan lyamweyongerwako oluvannyuma lw'okuba nti munange yasiramuka era nga nja kulekera n'omukyala amanyiddwa nga Anti Kaduka nga agenda maaso okubaako byakusomesa. Yes, omukulu ono tukimanyi bulungi nnyo nti azze atoba n'embeera ya social media oluvannyuma lw'ebintu ebizibeera wakati we ne ex we n'omuntu eyatwala ex we embeera eyo gyesigenda kubanga ate nziramu kukunnyonnyola kubanga buli omu agitegeera ddala bulungi wabula omu ku ba interviewers yagenze maaso okubanga ate amusalako n'abeera nga amubuuza ku bikwatagana ne maama w'abaana bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate akubawo eggambo era nga lino lyaleetedwa social media in-laws bangi okugenda maaso okubanga ate bamuvuma so nga ate abalala bagenze maaso okubanga bajajinga interview wakuba nti yamulabudde namugamba nti munayijjawo kamera n'alemerako era ne bagamba nti interview wakyabadde kimugwana bwenje bwesobodde okubanga ate nkuweereza olunaku olwaleero kansabemu ng'oyo atakuumira mpera agira kunkuumira kankulekere Anti Kaduka nga abeere nga akubaako byakusomesa nkwagala nnyo weeraba. Tewali bubaka. Jawo kamera. Mama w'omwana omuwulizaako. Olinga amatako. Tewali bubaka. Jawo kamera. Mama w'omwana omuwulizaako. Olinga amatako. Mugamba mutya baganda banga balungi, it's a beautiful Sunday. Muli muti ono Anti Kaduka yanza okwogerako nammwe baganda banga ab'obuwala. Bashala tukuze. Abasinga kumwe twazaalibwa gya kyenda si bwe kiri. Twebaza Mukama olw'obulamu. Ng'oggyeko okuba omweru wali wa bbulaaka abasinga obadde nga mu kala ya bbulaaka tobadde mweru tuzze kweyerusa olage abasajja nti olabika bulungi onyiira naye ne bakugamba okuzaalawo omwana omweru abasinga kumwe tomulaba tomulina tosobola kumuzaala. Njagala nkugamba ekigambo kimu omusajja yenna waaba yakakukwana akola buli kimu omuvuga nga bw'oyagala nga tannakulya osobola okumugamba ngulire emmotoka aba alina obusobozi agigula njagala kino buli kimu ng'omuntu gwe batannalyako naye bw'akulya ogusooka asigala amaintaininga that respect ate naawe enjogerayo embeera zo ng'omukazi ziba ndala weyisa bulungi oyogera bulungi. Njagala nkubuuze akawoowo ako oluvannyuma lw'emyezi nga 6 nga muli mwenna katuuka ne kalagawa bwakwegala
bw'okyusa embeera bw'akweggala bw'okyusa embeera olowooza musajja kigwogenda okuyisaamu amaaso asigale ng'akusiriikiridde ng'ate yakulya mulina ensobi emu gye mukola bwe mwenyiza n'ebbaawo mu kisenge ng'ojja ku medium limelight mbw'olage nti oli wa bbeeyi sisita okukyusa abasajja si kwa bbeeyi kubanga abakazi abasinga wano tuli bakulu ku bavubuka be twegadanga nabo tuli bantu bakulu ekituyambako makeup kwerusa mubiri ku bleachinga kyekitufudde abato ku baana abo naye tuli we are older than those boys we are sleeping with leka mbabuulira amazima omusajja yenna kasita akweggala enfunda ne ziwera 2-3 abadde akuwa kakadde mudda ku 8 oluva ku 8 mudda ku 5 naye nga okyayinza okumentaininga akakadde ke yali akuwootya enjogera yonna neeyisa yonna bagamba dda bakyala nkulu abakazi mujooga oyagala olw'okuba olina nnabunya mbu Katonda yagamba abakazi baliwo kuweebwa nnyaba essaawa yakakati guno omulembe gwakyuka gukyusa ebintu bingi abakazi kati be bawa abasajja nkugambye a big number of women worldwide be bateeka mu basajja ssente. Do you know why? Baagala bafuge ewaka mwagala mu abakazi kati mufuge tewaliwo musajja gwogenda kufuga okujjako nga tannakulya omusajja alina kasita akulya enfunda eziwera 2-3 aba akumanyi akulya nga kutamiza akulya nga akutunuza waggulu bw'oyasaamirira abamukumwe balina ne videos zammwe nga muli bute abamukumwe mulina bakalu sister wange what you're going to do is one thing tokyusa basajja kwolesa mutindo that is okugamba oyonoona bwongo obwo okukyusa abasajja gwabonaabona ne bw'oli naye kabyamala okulya enfunda eziwera ajja kwegatta kw'oli just give it time bw'oba olyanga relationships ziganye weewummuzeeko nabunyeeza mmwe zo tezituulako bino ebyokuddawo n'otuula mu kamera n'otandika okugamba hey I have to enjoy your life enjoying your life while otawaaza jiiki kati yaganye watandise kukwata ani ono kiki kyolwana nakyo anti buli akuvaamu otawaaza gwe wafuuka kinaabiro nti buli omu agenda okujja anaabira mu ggwe omusajja kabyakulya ne bwodda wali ne weesungusula ne weekanyuga gwaba yakumala I've told you they even bet to sleep with you naye ekiwala ekyo kirabika bulungi kiwala ekyo kirabika nange nandiriddeko abasajja bakoowu n'okusinga abakazi naye nnyabo ne bw'onookola trillions of money toyina musajja gw'ogenda kutambuliza wansi wa bigere ebyo just because you bleached just because you think you're beautiful mukwano gwange sister omulungi nyinza kugamba kigambo eki tuula otawaaze bakulye mu mirembe bakulye paka lw'onoddamu amagezi and you know that men are at the top teri kirumanga kutandika kusoma byawandiikibwa mu bayibuli n'ogamba mbu abakazi baliwo kuweebwa n'ogamba nti abakazi baliwo kuweebwa naye ng'essaawa zino abakazi mwe muwasa abasajja what is going on ate be muwasa abaana bato bannange obukulembeze twagala bukyuke naye nammwe mwebeereremu mukyuke omuntu agenda okuwa obuwomi bw'okunsi bw'otasobola kusangana mu ggulu si kiwa nti gye buli kubanga mu ggulu teri kwegadanga aliba musajja periodically naye ebyokuddawo otwakaale simanya omusajja kabyakulya sister am communicating to you bajja kulya obwoya bukufuuka ensonda n'ensonda bwonna bukunyuke bukunyuze kubanga buli musajja ateekamu mazzi gage then nawe ofuuke motivation speaker one nti this and this mulekerawo okuwaga abawala abato simanya omusajja mukazi bw'omuvaako let the life move on simanya omusajja bw'omuvaako let this be this sister leka kwekaza olumwa otawaazizza ekimala weebeereremu owulira weebeereremu bwebeerezi ne gw'olina kusinziira ku bigambo by'oyogera ku mukadde akimanyi ojja kubimwogera kajja kukyawe the best solution is you to sit down and just let it go sister omusajja yenna kasita akulya aba akumaze tawaaza mu mirembe n'abalala bazi